Ekitundu ekyokubiri eky'essuula eyanninnya ku kisiki kigenda bwe kiti. Ye maneja ye yali ow'okuntwala. Namanya nga nali ntadde omukono ku ndagaano y'okufa oba okuwangula kwange. Baali baakunkuuma okutuusa lwe tunaagenda bantulugunye, mbyogere banzite oba ŋŋaane era banzite. Twali tukirengereddewo nga sirisobola kuweereza bubaka. Bwe ntyo bwe nafuluma okugenda gye nalyanga ekyemisana ne nkola akabonero okutegeeza abaali balindiridde nti byonna bikyagenda ng'entegeka bwe yali. Maneja yali ansabye tugende naye ku kyemisana naye nze ne ŋŋaana. Ekisooka ekyo tekyali mu pulaani yaffe, n'ekyokubiri nga tomanya lukwanokwano olwo olw'embagirawo kye luyinza kukola. Saayogera na muntu yenna ku kyemisana kubanga namanyanga nina zikyebereka ezimpona. Olwamala okulya nga nkomawo nga ntuula mu kittuluze eky'omuti ogwali awo mu maaso g'olukomera lwa galagi era olwaggulawo nga nnyingira. Buli lwe nafulumyanga emmotoka okugigezesa nga wabaawo endala ennondoola naye ng'enneesuddeko. Abantu bano tebaali bawugulavu nga bwe nasooka okubalowooza, ddala baali tebajja kumpakakisa konna kakubabombako. Nakola emirimu nga ndi ku yigiyigi era ntandise okutenguka. Bwe twannyuka maneja n'andagira mulindeko nga bw'amaliriza egy'omu ofiisi. Twegayaaliza mu kyeso ne dduleeva n'omulenzi wa maneja twalirize ku budde naye nga nze ne byenteesa tebijja. Amataala gaba gatandise okumunyeenya nga gatobeekereza mu kibuga. Omukulu n'ava mu ofiisi, twazzayo dduleeva ewaabwe kabwejungira n'agidda mu mitambo. Twawunjawunja mu bukubo obw'omu kibuga okutuusa lwe twagguka mu kivulu ne tuggyayo evvubuka. Olwo ne tulambulula olugendo. Omugoba buli kaseera ng'atunula mu kalabirwamu ak'emabega kozza kakase nga tewali atugoberera. Twayitira Ntinda tuutukkira Namugongo Goma ne tuggukira Esseeta. Nalowooza nti obanga bannange tubabulankanyizza obwange bwali bukomye. Wabula emmotoka eyali eyolekedde Jjinja bwe yatuyisiza mu bitundu by'emukono mu misinde emiyitirivu nga bw'egenda emyansamyansa amataala gaayo, ate ne tusanga n'endala Namataba nga bagisindika etunudde e Kampala ne mmanyanga tetubatebuse. E Kawolo we twasanga emmotoka eya takisi ng'eyimiridde etikka n'okugyamu abantu. Eno nno bwe twagendanga tuyisiŋŋanya okutuukira ddala Ejjinja mu kibuga ne tugireka. Twayolekera eryeyiganga. Natandika okutya lwa nsonga bbiri. Kino twali tetukirengedde nga tukola pulaani yaffe eyali ey'okukoma mu Jjinja wokka. N'ekirala nalowooza nti kiyinza okuba ng'ekifo kye naziga tekyali kyo nga baali bantwala walala. Olwo nno eyanjalula yali esiridde. Maneja yali akyukidde ddala nga kati ayogeza buyinza. Olukwanokwano n'ekisa byasooka okundaga nga tusitula biweddewo. Yampita erinnya n'antegeeza nga kati bwe nali mu mikono gyabwe era nga nteeka okwogera ekyuma gye kiri singa saagala kugwa ku kibambulira gye baali bantwala. Yalaba simuzzeemu n'aboggola nga ntegeeza nga bwe baali bantwala mu maaso ga Kamalabyonna era ng'ekigambo kye kye ky'enkomerero. N'amaliriza nti oba nze onnyomerera nti byenjogera nsiika binyomo, kale katukutuuseeyo laba oba tekaakujjuutuke. Emmotoka yatuyitako nga bwefuuwa eŋŋombe ng'eraga erudda lw'eyiganga. Ne mmanya nga bannange twali tetunnabeesammulako. Olwayise ekakira nga tuwetamu kudda Jjinja nassa ekikkoowe kubanga nategeera ng'ensolo ku kizigo kweri. Twagenda butereevu ku liyumba lye nali mbeze. Maneja yayimiriza emmotoka mwe twajjira walako n'omulyango oguyingira mu lukomera. N'agenda ayogera n'omukuumi. Yakomawo n'asimbula mmotoka era omukuumi n'atuggulira ne tuyitawo. Twayimirira mu maaso g'ekizimbe era nze ne maneja Nkerebwe ne tuyingira, abavubuka ne basigala mu mmotoka. Twagenda tuyita mu bukubokubo okutuusa lwe twagguka mu gusengo ogunene omwali entebe n'ekiwempe
ebitunula ng'abantu. Mu gusenge wakati we waali emmeeza etimagana nga kuliko ettaala ensiikirize. Nkerebwe yandaga entebe mwemba ntuula ye ne yeekuba ekisenge. Emmeeme yali entundugga n'omubiri gunsula ebisulo. Waba wayiseewo akaseera abantu bana nga n'enkerebe omutwaliddeko beesowolayo. Omu ku bo eyali atonnyolokose mu ssuuti ey'obukuubo asibidde ettaayi kawojjolo ku ssaati njeru era atadde akalemba mu kasaawo ka kkooti aka waggulu yatuula mu ntebe eyali wakati. Banne ne bamutuula erudda n'erudda. Yanfaananiranga gwe nali ndabyeko olumu embaale. Banne baali bambadde essaati enjeru, empale enzirugavu era nga batuzze n'emimiro. Kerebwe nange twatuula ku ludda lumu nga twolekedde bali naye nga munnange anneesuddeko akabanga. Eyali atudde wakati oba kamuyite ssentebe yajja akatambaala mu nsawo ne yeesangula ku mimwa nga bw'alagira ettaala entunuulizibwe. Omu ku baali bamutudde ku lusegere yagenda ku mmeeza ettaala we yali n'awenjula katono ku lubugirizo olwali lukendeeza ku kitangaala. Yanjolekeza we yali awenudde ekitangaala eky'amaanyi ne kindeegamu. Nasooka kuzibiriramu na kutemereza n'oluvannyuma ne ntunula nga nsulisa amaaso ng'alina ekikulu kye ndowooza. Ssentebe yagogola omumiro n'atandika nti tuli bantu bakulu era tujja kukola ng'abakulu bwe bakola. Enkya ya leero omwami Nkerebwe yatutegeezezza nga bwe waliwo ekyuma kyaffe ekyabbiddwa okuva mu ggalagi yaffe ey'omu Kampala. Newankubadde ng'ekyuma kino si kya mugaso nnyo gye tuli, kyokka tukyetaaga kituddire tukitunde tuggyemu ensimbi zaffe n'amagoba kubanga twakisuubula omuwendo munene. Eky'omukisa wategeezezza mwami Nkerebwe nga bw'oyinza okukituzuulira gye kiri. Nga bwe nasoose okugamba, tuli bantu bakulu era abamanyi eby'emirimu, n'olwekyo tweteeseteese okukusasulira ddala bulungi ng'okituzuulidde. Yasirika. Nno natandika kumutegeeza nga bwe nali simanyi nga ye yali omukulu wa kampuni kubanga nali mbuuliriddewo mwami Nkerebwe nga bwe nali sijja kuteesa na muntu mulala yenna ku nsonga enkulu bw'etyo okuggyako omukulu. Olwasirisa ebyo nga nange mbunira. Waayitawo ddala akaseera nga tewali anyega naye nga bwe bagamba nti alumirirwa na luno bwe kyali. Ssentebe bwe yamala okwetoolooza banne amaaso n'akkiriza nti ye yali. Nabuuza omuwendo gwe baali ab'okumpa nga mbabikkulidde ekyama kyange. Yanziramu nga yenna musanyukirivu nti baali bajja kunsasula mu cceeke oba mu nsimbi ez'obuliwo. Leero nga nze bwe nnaasiima omuwendo gwonna gwe nnaasaba kasita gunaaba omusaamusaamu era nti olunaabakwasa ekyuma nga nabo bankwasa nsimbi zange. Namutegeeza nga bwe nali sinnabagambako nti nze nalina ekyuma ekyo era n'ekirala baali bateekwa kusooka kunsasula ndyoke mbalagirire oba mbatwale gye kyali. Bonna beenyeenya mu ntebe zaabwe nga balabika tebasiimye kyenjogedde. Ssentebe era ye yannyanukula mu ddoboozi erinyoomoola nti mukwano gwaffe, ekyo ky'ogamba tekisobokera ddala. Tetuyinza kumala gawaayo nsimbi za kampuni tutyo ng'ekyuma tetukirabyeko. Kale tulina bwesige oba musingo ki nti bwe tunaazikuwa tootulyakule. Ko nze nti bino ebigambo bya kwesigaŋŋana bwesigaŋŋanyi. Kale mmwe abangi we mutiiridde. Nze omu ate ali mu mikono gyammwe nti nnyinza okubalyankanya. Neesiga ntya nga bwe nnaamala okubakolera kye mwagala munaatuukiriza endagaano. Nange nno ndi muzibe w'amaaso ebyange ndyankutte mu ngalo. Ate n'ekirala bagamba nti kiggwa nga mmumbwa. Ssentebe wano kwe kujuuka nti otuyise babbi. Ko nze nti ate ekyani akyogedde? Nze ndeese bulesi kirowoozo nga naawe bw'okoze. Kwe kugamba nange ompise mu bbi. Kale nno obanga bwe biri bityo tulemaganiddwa. Mwe musigale n'ensimbi zammwe nange n'ekyama kyange. Ssentebe yabuuka we yali atudde ng'eyali asiikiddwa omuliro ogutwala ewa Kabaka. Yayimirira ng'atunudde gye nnali era n'emikono agivumbise mu nsawo z'ekkooti
ne yeesooza. Oluvannyumako yasulika omutwe n'atandika okukubira entaliga ku ludda gye yali ng'ava eno adda eri ataddayo. Mu kasiriikiriro kano mwe nasitukira ne ntambula nga ngenda ku mmeeza mbunize omwagaanya omwali muyita ekitangaala ekyali kinjasa amaaso. Mba naakatandulula ebigere baliraana ba ssentebe ne bandaba. Baagugumuka we baali ne bajja mbiranye nga bwe beekoona ne ku mmeeza bankwate. Nga bakimaze bansindiikiriza ekyennyumannyuma ne banzigunda mu ntebe yange. Saamanya kyabakozesa kino, naye osanga balowooza nti nalina akabi ke nali ngenda okukola omukulu ne ssentebe yalabika ng'atidde kubanga yeemegguza bwemegguza mu ntebe era n'omukono gwe yasobye okukwata eggiraasi y'omwenge eyali kameeza kwe gwali nga gwonna gujugumira. Yabuuza Nkerebwe obanga nali njazibbwa nga tujja. Bwe yamuddamu nga bwe baali tebakikoze n'ajumba nga bw'amuvuma mu Lungereza obubuguyavu era n'alagira akikolebwe bunnambiro. Bangwako ekiyiifuyiifu ne banjaza naye nga siina kisi kyonna. Mbanjasa myaka mwambuuza ekyali kinjazisizza era obanga nali musibe ssentebe nanneesooka nga mbuuza obanga nali mbayita baana bato oba babuya okubazannyisa. Yanyiga akade abasajja babiri ne bawamattuka mu muzigo ogwali ku ddyo era n'abalagira banjigiriza empisa. Bangwira ne banzigyamu empale, essaati n'essaawa ku mukono n'ensigala mu kafulaano kawale ak'omunda. Bino baabikolanga nfuuyirira kimu kyokka kya butanzigyamu ngatto kubanga mu bisinziiro byazo mwe mwali ebyuma ebyali bikwata ebyayogerwanga. Bansiba emiguwa ne bannindiggula eggwo ne bannambaaza ku kiwempe. Omu n'atandika okunsakata kibooko nga bwe yayiga. Bwe yagiranga n'asiriikirizaamu kibooko zinsenkenye nga bwe nduumirwa njogera ekyuma gye kiri. Baalabanga nkonye ne bamulagira attukize buto okunkakaatula embooko. Nawulira ng'obulumi bunsensedde buntuusa ne mu busomyo era ne njagala okulira. Naye ne ntya nga bwe nkikola kijja kubalowoozesa nti ndi ku ndeeboleebo ya kuwanguka kibawagire mu kye baali bakola. Bwe ntyo nazibirira n'ensimba enjala z'engalo mu bibatu n'ennuma omumwa n'enguba. Baayongera okunswabula nga banjiyeeko n'amazzi. Beekatankira entabaaza bakadde boogerera waggulu era n'ennimi tezikyasituka bulungi zisirittuka. Nategeerera ng'obwesige bwabwe mu kumpanguza kibooko bwali butandise okunyegeekerezebwa. Gye nakoma okubalaga nga bwe sijja kufotookerera kibooko nabo gye baakoma okuzinseesa. Nagenda okuwulira nga nfa obubalagaze n'essungu. Bwe ntyo ne nkangula ku ddoboozi lyange ne mbategeeza nga bwe baali bajja okusasulira ekikolwa kyabwe. Baaseka ebisekoseko nga bwe bambuuza eyali ajja okubasasuza. Baalagira eyali ankuba asiriikirizeemu malembu okubanyumiza ku birooto byange. Bantegeeza nga bwe baali bamanyi nga nali mbega wa gavumenti ne bangoba naye nga nkyalina omuntu gwe nkolera omulimu ogw'omunkukutu. Nali mbeera nnyo n'omuwala mbega era ng'osanga ye ne kitaawe be nali nnyambako omubya. Neekamula enseko nga bwe mbagamba nti basseruganda nga mumanyiiko bingi bulala. Nina omukisa okumanyika abantu abatutumufu mutyo era nsaana nakwesunako. Mpozzi ebyange mubiyise birooto, nze ndaba nti ebyammwe kwe kudongwa n'okulogootana kwennyini. Mmwe kampuni ebba emmotoka etemula abantu era ekola n'okusaasaanya ensimbi ez'ebikwangala. Bonna beekanga ne beesisiwala ne giraasi ya ssentebe n'emuva mu ngalo n'egwa era ne kirabikira ddala nga batidde nnyo nnyo. Omu ku basajja abaali bankuba yasika emmundu mu nsawo n'agindeegamu. Awo ssentebe we yasitukira n'amugamba ng'awanise ekibatu okukimwolekeza nti lindako, omufu tajja kutuyamba kuzuula kyuma kyaffe. Yaluma emba n'oluvannyuma n'agamba nti ebyo byonna obimanyi. Yannaanika obusekoseko ku maaso n'alyoka ayongera nti kale munnaffe Kalimagezi katukwongerereko ky'obadde tomanyi. Ffe bakukuna
era ddala nga bw'ogambye tukola ensimbi n'okubba emmotoka naye tetutemula bantu okuggyako abo ababa beekiika mu kkubo lyaffe nga ggwe. Wabula ggwe olina omukisa. Ffe ab'oku kitebe ekikulu obutamanyirawo nti ggwe muntu y'omu eyali e Mityana, Mbale, Masaka, Kampala era eyajjanga ne wano okutubega kubanga singa twakimanyirawo nga bwe tukimanyi kati singa ggwe embuyaga. Naye bo mu buwuda bwabwe ebintu baaziringitaniranga eyo nabyo bokka ate ng'obalemye olw'obukujjukujju bwo ne batya okutubuulira. Yeesooza n'ayogera nti lwolwo olugezigezi lwo lwakoma eri wano terujja kukuyamba era obanga olina amatu agawulira wulira. Nze ali mu maaso gonze mu ggwaŋŋanda akulira kukuna obanga obadde ekyo tokimanyi. Nkuba bukubi entoli omulundi gumu ng'ofa. Naye tuli bantu bategeevu abatayagala kusaabaana musaayi na bikolimo era n'okwetuumwako emizimu egy'okutulumirira. Ate n'ekirala tetwagala eggwanga lifiirwe abantu abagezi era ab'omugaso nga ggwe. Bwe kityo kye tuvudde tusalawo okukuwa akakisa kano akatali ka bulijjo newankubadde ng'otumanyiiko bingi otufunire ekyuma kyaffe kubanga tukyetaaga nnyo. Lwewa tusobola bulungi okufuna ekirala naye tetwagala kudiibuda nsimbi za kampuni ate nga ggwe n'ekyuma ky'olina tekikugasa era nga tukakasa nti nga bw'oli omuntu walaba amangu ekintu ekituufu tooleme kwaniriza mukisa guno ogukuweereddwa kati nninze kuddamu kwo. Naye osaana omanye nga tewali n'omu asobola kukujja eno. Bambega baffe baatukakasizza nga tewali gwe waabuuliddeko gy'olaga era tewali yabawondedde nga mujja n'olwekyo tewali amanyi gy'oli. Yayogeranga bino nga bw'agira n'ayiwayo akagiraasi k'omwenge. Bwe yasirisa ebyo n'atuula era bonna ne baganjegeka. Neekakamula ne ntuula naye ng'emabega wonna wambabuukirira ng'eyokeddwa omuliro ate nga mulimu n'ebisika. Neebaza olw'ekisa ekyali kindagiddwa ekyali kitatera kusangibwa ku bantu be nnali ngenda kugamba batemu nga ye n'enkyusaamu bakulu kubanga omwoyo muli gwandabula nti bw'okyogera ekyo ssasi. Nasaba mpeebweyo ekiseera mmale okwerowooza ndyoke mbaddemu. Awomu ku baaliwo we yafukaamirira nga bw'agamba nti nali muntu mujoozi nnyo. Bo bakonkomalira awo nga nze ssebo neerowooza okutuusa lwe nnekya ne mbabuulira. Mu ggwaŋŋanda yayimuka mu ntebe era ng'asonsesa emikono mu nsawo z'ekkooti n'alagira basajja be nti wamma mumutwala agira anaabako emputtu eyo nga bwe yerowooza bw'anaakoowa anaatubuulira. Bansumulula amagulu ne bagenda nga bansindiikiriza bankunguza. Baali bankulubbya omukulu n'andagira nti bw'olaba okooye okuwuga ng'oyagala otubuulire ekyuma gye kiri okoona ku ppeesa eriddugavu eriri ku kisenge oba si ekyo oba tulabira abaakusookayo balinze okukwaniriza. Ebirala saabiwulira kubanga twali tuwese ensonda y'omu lukuubo wabula g'amaloboozi agaali gasikira waggulu nagawulira. Naye essula awo weekomye. Tunaatera okumaliriza akatabo ka Omuzimu gwa Kasooba. Weebale kuwulira.